Newspack channel okwoli manji genkuletedde katutandike n'omwana munnange eyafiira ku ssomero lya Seta High twogera ku Elshama tebinnagwa akatambi no kafulumiziddwa Lumbuye avuddeyo n'abeera ng'ate akatambi akalaga nti omwana ono yeetuga wabula kano kakubibwamu ebituli nga ne Lumbuye yennyini avuddeyo n'akakubamu ebituli era agambye Minisita Muyingo aveeyo annyonnyole enfa y'omwana entuufu eyetuzabera ne space mu mugugu nothing ngani okutekifaananyi kino yiyo sorry kizuminge kiyo Odiye yafuluma nga full figure munnanga ayina baataddeko babeere nga bakuba era nga batimpula Tamale Mirundi Junior etiisizza Junior era n'asigala nga yeewuunya abantu katusooke tukuwe akatambi kano ono ye muvubuka ate munnange gw'owulira nga full figure ali mu kwogera naye abeere nti naate amusindike wa Junior amukube simanyi ebinnyo bibeere nga bivaamu okitegera katusooke tukuwe akatambi kano kaakati Mrs. Matama Ngamba gwe full figure. Jajja w'abaana atakula atewumuza. Mama w'abaana ameze ne sikwe simanyi ebintu byakuwemulanga ggwe. Munnaye gwe atalina mpisa mbi. Gwe atayagaliza abantu bibi. Nze ninako audio nga wali onsindikako wa Tamale Junior. Muchalenjinga mujemu amannyo. Yawambuuza njagala sente mmeka. Oba nti nze sobodde abaana benina baagala sente mmeka basobole okuchalinga Tamale Junior afune ku mannyo g'embwa nina audio olowooza sindire mu mbuuza njagala sente mmeka oba basobola abaana benina baagala sente mmeka kitegedde nyinza okwanza sobola biteeka waneyo naye ngenda bita abaana ojja buulya audio naye ajja oyagala sente mmikotereza omwana ono oyagala sente mmeka oba abaana boyina baagala sente mmeka omusajja ono abeereko ewaka anoonye ku mannyo g'embwa gateekeko mu kamuumu omuvubuka ono ayisa waakoma akatambi nno okeeko kaakati Tamale Mirundi Junior avuddeyo olunaku olwaleero nalo kagamba nti yeewuunya omuntu okubeera nti nno amuteekako abantu babeere nga bamutuusaako obulabe ate nga ye talina buzibu bwonna nabyo katubikuwe audios ezifulumye baati nga abantu bakonspiring okunzika oziwulidde baati I don't know why people sit somewhere to kill a man like me. Basasulira abatemu. Really, to kill a man, a senior officer of this government and a senior citizen like me. Era odiezo, I have instructed my lawyers, but negligence to take over the case. Ngiba kwasiza case. Mugende mukole okunoonyeza full investigation. Who wanted to kill me? Who was paying what to kill a senior citizen in this government? FDC begasse ku NRM nabo bali mu kuwakanya ebyava mu kulonda oba mu kalulu ka Kawempe North ande ekibiina ekya FDC nakyo akiina katemba naye pulezidenti wa FDC yasinza okuba nti naate ansesa agambye nti bapresentinga best candidate We are told we only have 200 and how many votes? It can't be. It can't. We presented a very good candidate. We did. He was probably the best candidate in all of the candidates that we had. He bonded with all characters in the ghetto and everywhere else. And you want to convince FDC, a party of 20 years, that we, an area of the opposition where we have structures, that we got
259 votes, 39. Totally impossible, totally ridiculous. Of course, we won't be able to know the accurate tally, as I have mentioned in my statement. But the public should take it from us that Aganaga was worth more than those votes. Ne Aganaga wadde yavaayo n'abeera nga ayoza Nalukoola munnanga ate naye waabuuziddwa bw'oba akalulu munnanga kkaanya n'ebyo ebyavaamu ate atandise egamba nti naye abiwakanya katukuwa akatambi kano abantu beefuula. Naawe oli omu ku abo bagamba akalulu baakubye nalabye abenaale mba petitioninze akalulu baakabbye. Of course. Baakabbye ate abo babbye na nnyo. Baani ababbye? Abanopu. Babbi kyova omanya nti nno okubbako obululu n'ekirala. Kyasinze nnyo okuleeta turn-up okuba wansi. Akalulu tekabadde free and fair. Kawempe erina abalonzi nga emitwalo 19. Ku mitwalo 19 turn-up yabadde just ndowooza nga emitwalo 3 mu. Kubanga eyasinze yalidde gumu kasanvu, gwokubiri kasanvu, manya kanaana. Gwafunye meka? Lwaki obuuze? Just to recall. Ebintu just to remember mawulire oyina okuba okubanga omanye ebigambo mu maaso. Ate mulooza Spice Dana tebeeguddeeko ne Abitex nga woli mu kulaba mu katambi awo mukwano bano beeguddeko naye nga Spice Dana mukambwe mukko Abitex azzenga asabula Spice Dana ng'amwogerera bambi okitegera lwakubanga kakazi kagumu nga ko kabitwala bwe bityo naye Abitex w'omutunuulira abadde awulira ng'ayagala ettaka libeere nga limumira katukuwe akatambi kano. Spice Dana, n'amanya nti omwana wange akuze buli omu awa munnaaki amagezi ebyo omukulu tasobya byali byadda Abitex zekubuulira omuyimbi nganze wampisizaamu eggaali nange nenyiga ng'omusajja omukulu ow'entondo omusajja omukulu ow'entondo anyiga nekwisamu eggaali nga tobisizaamu eggaali kale bannange okuva n'olwaleero ze nayina empisa naye tugere mpolampula Spice Diana tuyisizaamu eggaali wampisaamu eggaali zesakwisaamu eggaali olw'ensonga naye olwaleero bivuddewo Abitex brandi yange kagaalo sijja kuddamu birimu n'abantu abasasula abantu you know this business yaffe ogimanyi nze nanebemmanyi ng'abeera ku payroll nesobola vayo nebyogera omanyi lwaki kubanga mmanyi business gyetulimu okitegeera ekyo kibeerawo no Abitex tasobola musasula nibaso mugamba akole ate naye akubanga alina naye alina bayita mugwasa Bobi Wine bamuli bubi munnange ebigambo bye yayogedde olunaku olw'eggulu ate olowooza tebimuleetedde okuba nti nno bamusabula katubikuwe. Nze mundekere namukadde Museveni akoye akaddiye njagala tumuwe stress oba pressure si atuzaala si fe tumuzaala tumubuze emirembe tumumaleko emirembe n'abo abadongo be bonna babeera nabo mwababeereyo mweyo constituency nabbanja gye yeesimba mutandikireewo okuzimba eggaali mwababeera ono mukazi waabwe ono Misa Kabandu omuswa wawano Kampala Central kati mutandike muzimbe eggaali mu buli constituency mwe ba MP mu abakulembeze muzimbe eggaali nga za kuteekawo resistance tekimenya mateeka. Engeri Bobi Wine gye yasoma MDD music dance ne drama yayimba yazina kati atandise drama ali kati kubi yasomera ddala kati drama gwaliko kubanga ebyo byonna byoyogera nti no Museveni munnamukadde mumundekeri byonna wabyogera dda wagamba nti Bosco mumundekere mwesobolera fe tuli abavubuka ab'omulembe guno simuli omuvubuka omulembe gwa Kyagulanyi simuli tajja kulayira omusajja n'alayira
tajja fuga mwaka simeni bagami mwaka simita tajja fuga wadde omwezi ali mu kisanja kya myaka egi ogenda gamba ki abantu after 2026 ngozzeemu okwogera biwayogera edda ne bigaana okutuukirira byoyogera kati bino bino wabyogera mu kisanja ekiwedde n'obugumiriza abantu ne bakukwasa Museveni nga bamanyi ku luno omumaze wallahi toyina kiwali omukozeeko n'akatidibwe kati ogamba abantu nti muzimbe eggaali mu Uganda yonna gwe nga gwe okozeewo ki okukumakuma abantu b'opposition mu Uganda yonna buli lwammande obeera ne press conference ku kavule oli kubeeka Kampala already abakuwagira toyina kyokozeewo mu Uganda kuzimba makaana nti oba otekeyo bakadazi wabula kati gw'obalagira nti muzimbe eggaali nga ddi we wagizimba neekola bino si byakuyimba eggaali zikola nnyo ku music nga muli omuyimbi n'abeera n'abantu 2-3 ngate agenda awantu batagenda mukuba nga tebalina na kibamugasa bino bya ggwanga omuli ndi gwe muvuganya ayina amagye ayina amaanyi kati gwe oli mukuwaga baana bagende bafiire mu byekisiru byo ngate nabo nyini toli serious ogenda gamba kigwe toyinamu nansonyi gamba tinyo kati nzizeemu okwogera ebintu bye nayogera ne binnema luli wabyogera ne bitatuukirira negwe toyinamu kali kansonyi kagamba ne ku luno ebina nnema ngenda te kugamba ki wagamba abantu toyina plan B abantu ne bakubuuza plan B nga togirina emmeri yali mu byayongerese byamaguzi Kenya ne weesiba ku mmeri nga tebakumanyi na kukumanya ab'emmeri n'obugumiriza abantu byonna ne bikomaawo n'owaaba omusango n'ogujjayo kati obagamba nti nno muzimbe eggaali kisoboka nga we kyali kisobose ddi nga Chairman Nyanzi bamukute ennaku 2 tebamukubye wadde oluyi n'awaayo abaana wabula gwe obawoga nti muzimbe eggaali bajje kaani era nga wamusobola ddi kubanga ogambe munno oyo Museveni mukadde we muzeeyi mwesobolera nga ddi we wamulumyamukko ku mutwe gwokimanyi kino ekisanja kyekyakasooka okubeera nga Museveni ali mu comfort zone talina mukweraliikirira konna Besigye bamusibira emirundi egiwera 8 ng'azoganya buli ssaawa gw'ova waka weebaka mirembe ovaayo ku Mande n'ogenda kavuli n'okola press conference n'oyogera ebyo ebigenda osanyusa abantu n'oddayo ewuwo tolina kozoganya nadde akatidibwe kati naye naffe abantu tulinga batategeera musajja n'ayogera ne mukuba enduulu ki ekyamanyi kyeyogedde awo ekibakubisa enduulu ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti byayogedde byamulema dda kugamba Bobi Wine abanga agamba nti nno abalonzi kati bapya bano binayogera luli tebabimanyi kati bano bapya kambagambe ebigambo ebibagumigiri ebibabu okubabugumya ne bakuba enduulu ng'alinga ayogera ne bawenga abeereere kati enduulu muva mu kubaza kyawo nga talina action gy'ateekinze kyembagamba abavubuka temugendera ku bigambo byoyo kubanga talina gyagenda batwala mudde ku mirimu gyammwe oba mukulonda mugende mulonde nebyo mugamba nti no muzimbe eggaali ate mwalangirira ddala nti muli bayeekera kati we muzimbe eggaali kigenda tuukiriza kiri nti bayeekera ate n'omuyekera tabanga mmwe omuyekera bwalangirira obuyeekera abaako wasinzira n'agamba gavumenti kati okuva n'olwaleero ndi muyekera ndi mumabira oba ndi kaseese naye gwe ogamba ndi muyekera ne mukolakola yawo butraining ne mudda ewaka ne babakwata ne muyomba nnyo kitegeeza nti nno omuntu gwe muwagira tali serious n'omulundi n'ogumu tabagako serious ebigendera bye si yakutwala ntebe kati anoonya bigambo bipya ebibakomyawo ebikomyawo essuubi nti ddala Bobi Wine asobola ngalu yasobola ddi era ddi ngalu yali alaze nti kati asobola era ne gwagenda okuvuganya mumumanyi bulungi eyerekereze ebirungi byonna n'agenda mu nsiko gwogame muno munamukadde musobola yeze mbyogedde bwete etambudde obadde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere nga osubscribinga likinga video eno kwosa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba